Oluguudo lwa Masaka Mutukula luweza kilomita 89 n'ekitundu nga zino wetwogerera ziri mu kukolebwa era nga kampuni y'Abachina ya Chongqing International Construction Corporation (SICO) yeri emabega okukola oluguudo luno. Contract eno yatandika mu gwa 2024 omwezi ogw'omukaaga eggwako mu July wa 2028 era ng'eri mu nkola ya pre-financing nga contractor yasasulira emirimu gy'akola oluvannyuma gavumenti n'emusasula nga wayiseewo ebbanga. Nyingi zigenda mu maaso, waliwo ezikola ebigoma culverts, waliwo ezikola ekkubo okusima excavations n'ebirala. Nakakasa Bannayuganda mbu ekkubo tujalikola. Wetwogerera ebitundu ebimu bisomogoddwa owalala biyisizza mu tractor era nga Mwasanjala yali yayonooneka ye yagibwawo mu bitundu ebimu. Abakulu abali ku gokkola oluguudo luno batubuulidde nti emirimu gitambula bulungi. Ebikozesebwa tubirina n'ababikozesa tubalina and nkakasa Bannayuganda mbu by 2028 July tujja kuba tumaze ekkubo. Ku ntandikwa ya wiiki eno twakulaga emboozi y'abantu abaali beemulugunya olw'enfuufu okubeera ennyingi ku kkubo lino. Abakulu abalikola bagamba nti bagezezzaako okulimansira amazzi. Amazzi nedda batennaba kukomawo ng'ate enfuufu ekoze eki, naye project manager and management ya working on that issue okulaba nga twongera ku bungi bw'emmotoka nga at least eri bw'eba egenza okima amazzi ng'ate n'ebeeyiwa zibe nga zeeyisinganya okusinga okulindanga eba egenza ate ekomewo efuke. Mu kiseera kino emirimu gikolebwa era ng'oluguudo luno nga luwedde bwakumalawo obuwumbi obusoba mu 69 era nga lwakuwangaala emyaka 2 nga luwedde. Oluguudo luno luyise emmotoka nnyingi naddala ez'ebyamaguzi ezigenda n'okuva e Tanzania, kyokka ng'abamu ku bakulembeze bagamba nti omulimu gutambula kasoobo. Tukitegedde nti designs ezaakolebwa Minisitule y'Ebyenguudo ku luguudo luno zireesewo ebibuuzo ku buwangazi bw'oluguudo luno era ng'ensonda zitubuulidde nti contractor si mumativu n'engeri Minisitule gy'eyagala oluguudo luno lukolebwe ng'agamba nti terujja kuwangaala myaka 2 nga bwe lulina okubeera, kyokka abakulu Minisitule y'Ebyenguudo bakyakalambidde. Ba contractor tugoberera design employers abatuwadde Ministry of Works and Transport. Design gyatuwa gye tugoberera tusuubira mbu yakikonsideringa bwe. Abakulu Minisitule y'Ebyentambula bakyebalamye okubaako kye boogera ku nsonga zino nga bagamba nti balina kye bakyetegereza. Ensonga endala gye tutegedde waliwo abakulu abaagala okukyusa contractor wa SICO ave ku kkubo lino bagiwe omulala, kyokka nga kino kitegeeza nti gavumenti etuuse okuliyirira ono aliko bwe baba bakukikola. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.